Tutandikire wano olwaliro eddakiika zino ziri bbiri zennyini ezimaze okuba nga ziyita ku ssaawa ennya ez'ekiro ky'olunaku olwaliro nkuwaniriza ali ku Lugomvizi Show atwegaseeko olwaliro ng'oli mupya nkwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala tulina bambassadors ab'enjawulo wano mwe nambabuuzaako mu biti byammwe eby'enjawulo muganange Abel webale nnyo webalire ddala Semuddu you are doing a great job, thank you very much ne tiimu yonna mwebale nnyo Mwanyinaze Gishu, thank you very much waliwo Magdalene waliwo Blessing diritegeeza ki Blessing diritegeeza ki eryo njagezaako kinoonyereza naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala ba Anet balinga basatu, thank you very much waliwo Mwanyinaze Chichoncho, she's doing a great job. Naudo Maureen, ambassador, thank you very much. Ina mwena abatulaba ku Lugomvizi Show, mwebale nnyo mwebalire ddala abapya n'abakadde mbabuuzaako n'ennyongera okubawa ekitiibwa oba olyawo mwaka 2022 tugutandikidde mu maanyi. Nyongera okuba nga mbaaniriza olunaku olwaliro yakatwegatako oyinza nja kusaba okusubscribinga onyiga ekigambo subscribe n'omala n'onyiga akadde okusobola okuba nga ofuna notifications ez'enjawulo bwaba nga waliwo programs tubeerawo ffenna Monday paka Sunday lwa mukaaga kale tugezaako okuwummulamu wano ne wali naye nga nyongera okubeebaza mwenna abatwegaseeko olunaku olwaliro gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ennaku z'omwezi mukaaga lunaku lwakuna omwaka 2022 omwezi gwa Gatonnya bingi mu Uganda ebirimu n'ebiri wabweru ebyobufuzi mu ebiri naye ebiseera ebisinga ngezaako okulaba nga politics mulekera bannabyabufuzi ne bazanya politics waabwe naffe ne tulaba kitusobola okuba nga tukola oba oli outside yaffe okusobola okubeera politics ngeri atambula n'abamutambuza ate nga naffe tulina bye tukola oba oli awo ebisobola okugira nga bitambuza obulamu bwaffe. Nze Ssentongo Frederick Lugomvo oli ku Lugomvizi Show olunaku lw'eggulo neebaza lero nfunye abantu abankubidde amasimu nfunye abantu abampeereza messages enjawulo abantu nga bakaaba olwa programu y'eggulo saategedde nti nnyina abantu abasoba mu 100 be nabadde nkona ku luwonzi abagamba Mwami Lugomvo oli mu kwogera ku nze I have suffered. Mwami Lugomvo omwana atuuka okukubira essimu n'agamba mami nyamba ompeerezeeyo 10,000 nagamba mama banneerabira okumpa emmere ate sobola kugijjula baba asubiddwa programu y'eggulo genda yoko oba oliawo enza okubanga naawe yabadde ekitundu ku gwe twabadde twogera ku mbeera bankuba Kyeyo gye bayitamu abaaleka abaana e Uganda biki bye basisinkana mbeera ki gye basanga wano n'ebiringa ebyo naye nawulidde abantu ab'enjawulo nga boogera ku experience yaabwe boogera bye bayiseemu olinaga nti nze nawalirizibwa okukwata omwana wange ne mmuteeka ewa mukwano gwange waakiri abeereeyo naye si byangu leero nabasuubiza nti tugenda kwogera ku nsonga oba oliawo lwaki tusanze challenge nene okuba nti omuntu bw'agenda ku Kyeyo ebiseera ebisinga okugamba nti nvudde ku Kyeyo kizibuwala. Abantu bangi agamba ngenda kumala emyaka 2 ku Kyeyo agenda okumaliriza ati nga yabadde asuubira okumala emyaka 2 ku Kyeyo emyaka 2 tagimaze nga giyingidde 3 eyalowooza emyaka 3 ne giyingira emyaka 4 eyalowooza emyaka 4 ne giyingira emyaka 5 n'agamba guno gwe gusemba naye ebiseera ebisinga bangi bagenda balinnya n'ennyonyi nga nti nze njagala ebbanga lya myaka 2 gimmala. Lwaki Ekyeyo gufuuka omuzimu? Lwaki abantu bangi tasobola kera ku makya ku lwaleero n'agamba nti nvudde ku Kyeyo? Kizibu nnyo waliwo abantu nga gye Uganda naga nti kati Kyeyo nkisiibudde ngenze mweraba ngenze n'atuuka e Uganda ebbanga lya mwezi gumu n'atikka n'addayo. Twavanga Juba n'abantu ab'enjawulo manyize njogera buli kimu twavanga Juba n'abantu ab'enjawulo n'agamba sidda ku Kyeyo naye nkukakasa nti abantu ab'Amerika ne batadda ku Kyeyo mu gurupu gye twalimu ey'abantu nga 3 bayinza okuba nga balinga 5 n'okuba nga tebawera. Tuyina mwambala yamaliriza n'aga nti nkitadde awaali wano e Uganda. Tuyina Moze mukoddomi wange wali wano e Uganda yakamirika n'agamba siddayo. Tuyina nze nakamirika n'engamba siddayo y'ensonga lwaki njogera nammwe ku lwaleero. Omulalani waliwo Richard, Mwami Richard yaliwa
yali wabye excavator bino nebigundi okwasa enjazi oyo naye yakamirika n'agamba taddayo wabula abasigadde bonna ba muganda wange Mike Rocost Mike Mirongooti tiimu yonna eyo buli eyajjanga wano nawulira ne matovu naye yamaliriza akomyewo be balinga bataano naye abasigadde bonna buli eyajjanga wano n'amalawo ebbanga lya wiiki emu n'agamba wadde Juba mubi naye nandifunda ne Juba kubanga ofunayo paundi 5 n'ofuna kyolya bigaana n'obaako guga nti mpaayo bweziti naye ekintu ekyo muzimu twagale tugaane tewali kyeyo kirungi era tuve mu kwekaza twagale tugaane tewali gyogenda kubeera ku mawanga ogambe nti ndi ku mawanga ndi bulungi nedda ewaka wasigala waka naye ebiseera ebisinga tubulwa enkonge tubulwa omusingi kwe tunywerera nga tukomyewo ewaka era bw'otaba wa mutima muzibu nnyo n'ogamba oba ki kati ndi waka weekanga tokomyewo ng'ojja n'obabuuzaako n'osula mu b'eŋŋanda n'olinnya n'oddayo ng'ojja n'obabuuzaako n'omalawo wiiki 2 n'olinnya n'oddayo wabula ebiseera ebisinga kino kye njagala mutunuulire buli lw'olinnya n'ova gy'ovudde oba US oba Canada oba UK oba Italy oba Sweden oba Arab country oba wanamawanga ga Africa oba Asian countries ovudde Japan buli lw'olinnya n'ova gy'ovudde n'okomawo wano n'obeera mu apartment ng'ogisasula emitwalo 5 ogisasula akakadde kamu ogisasula obukadde 2 n'omaliriza ng'osasudde obukadde 10 apartment n'oyita be waleka e Uganda ne bagamba gwe mugagga waffe ne bakuba engalo n'obagamba nti mulye munywe buli omu afune kyayagala ne balya ne banywa buli omu n'afuna kyayagala njagala okola ekintu kimu tunuulira abantu be maali mu generation emu tunuulira abantu be waleka bwe wali ng'ositula ogenda tunuulire levo yaabwe ebiseera ebisinga ogenda okudda nga be wali osinga bakuyiseeko gano ge mazima buli lw'ogenda ku Kyeyo abantu bo bawaleka mu ggwanga lyo ebitundu 7 ku buli 100 babeera bakuyitako abo bo bawayitako babeera ebitundu 3 ku buli 100 naye ebitundu 3 ku buli 100 weesanga nga be babagamba nti Uganda sisobola funirawo sente ne mala nfuna omukisa ne ŋŋenda ebweru era ojja kwekanga nga abo be wayitako be babeera bakubira essimu nange empangira nzije wabula abaabivaako ne bamanya nti Uganda we waka Uganda we nina okujja sente ogenda okudda ng'ekizimbe wakireka kiri ku level ya 5 ya 6 nga bo be waleka tebalina kizimbe basereka naye ate gwe ogenda okudda nga kyewaleka ku level ey'omukaaga ku tofaali level ey'omukaaga oba kosi ey'omukaaga nga kosi 2 zaafa ng'ogenda kudda ku kosi ya 4 oddemu ositule ogenda okudda ng'olina bingi bye waleka biri waggulu ate nga bizze mabega ogenda okudda ng'olina bangi bye waleka bali emabega ate nga bali waggulu lwaki ekyeyo muzimu era bangi bali myaka 4 nga bali ku Kyeyo bangi bali myaka 5 nga bali ku Kyeyo naye njagala ojjukira olunaku lwe wasitula n'olinnya ku kisaawe entebe wagamba ogenda kumalayo emyaka 2 era wagenda ne pulaani zo ng'ogamba nti mu myaka 2 mwogenda ozikolera ekimu ku bitubonyaabonya ekisookera ddala kwe kusooka ne twejjamu endowooza n'okukkiriza nti mu Uganda mulimu ssente era omuntu wagamba nti mu Uganda temuli ssente sayidi emu mutuufu naye nze muntu alina okukkiriza nti ne mu kyalo ebusubi ky'amaganda gye zannemu okufuna waliwo be nalekayo abansinga ate nga tebavangayo nga bazifunye busubi ky'amaganda twaziika omwaka oguwedde omukulu Fred Biberenge e Butayunja Fred Biberenge teyakolerako mu Kampala naye bangi abamuleka ku kyalo Butayunja ne bajja e Kampala basinziranga Kampala ne bamukubira nga bamuguza ettaka lyabwe lye baaleka mu kyalo era yagenda okufa Fred Biberenge ng'ayina yikaze ettaka ezisoba mu 50. Fred Biberenge yagenda okufa e Butayunja nga Butayunja akabuga kyenkana kake abamanyi Butayunja mu kibingi mugana wange Moze bitalo bangambye maama yafudde Moze twasoma fena ewa muzeyise bufe buligita e Kalubaya amumanyi Fred Biberenge twamuziika
teyavaako mu kyalo naye yagenda okufa nga Butayunja street yonna agizinze bw'ati ng'agirina ng'akwata ero n'avuga ne bw'ati yagenda okufa ng'aguze n'ekibanja ekiri opposite naye yagenda okufa ng'akabuga Butayunja kake naye nga Fred Biberenge teyavaako Butayunja wabula ng'abantu abava e Butayunja kubanga ssente zibuze ne bajja e Kampala bamukubira essimu nga bamugamba azaaka akayumba nkatunda yagulaagula wonnaawo n'agulaagula wonna n'abumenya n'azimbawo amayumba ge kitegeeza nti oyo ye obugagga bwe bwali mu kyalo kitegeeza ki nti wooli kiyinza okuba nga si kyekikulu kubanga ne mu America gye twegomba okugenda eriyo bangi abamaze emyaka n'emyaka mu America ng'omubuuza akapoloti e Uganda nga takalina eriyo bangi ng'ogamba nti nze ne mmala ngende Canada nga gawala ng'ogamba Saudi Arabia biganye Oman biganye naye bangi abali e Canada ng'akolerera tulo akolerera kulya akolerera misolo gy'abasajja ng'emmotoka agirina gy'avuga naye ng'avuga ya bbanja buli mwezi bamusala nga bw'omugamba nti omaze emyaka 5 e Canada omaze emyaka 10 e Canada ndaga ky'olinawo ng'ekituufu talina kyalina e Uganda bangi bali Sweden gy'oyagala okgenda ng'omugamba kikyolina e Uganda ng'akinoonya takiraba tekitegeeza nti tewali bafuniddeyo ssente gye bali kyokka ate era waliyo ababaddeyo ne bigaana tekitegeeza nti buli abali e Saudi Arabia byagaana waliyo abakoledde Saudi Arabia nga bazimbye amaka waliwo abakoledde Dubai nga bazimbye oyagala kuva Saudi Arabia ogende Dubai waliwo abaana abali e Dubai abamazeyo emyaka 3 myaka 4 ng'omubuuzi olina kaliwa talina kyalina okujjako okuyingira ebivulu bya bannayuganda babeera bagenzeeyo naye ate waliwo abaana abali e Dubai abaguze zipoloti abazimbye n'amayumba kitegeeza ki wooli si kyekikulu buli kitundu omuntu asobola okufunirawo ssente z'ayagala buli kitundu omuntu asobola okufunirawo ssente z'ayagala naye ekimu ku kye tusooka okuyingiza bw'okkiriza nti obugagga bwange ngenda bufunira mu Uganda noonoonya butya bw'osobola okufunira obugagga mu Uganda ogenda bufunira e Uganda naye bw'onaabeeramu okubuusabuusa nti mu Uganda temuli ssente era teziribeeramu era toliziraba kubanga tokikkiriza nti osobola okuzifuniramu ye reality abantu bangi asituka n'ava e Uganda n'alinnya n'agenda ku Kyeyo ng'ezimu ku pulaani z'alina okugula poloti okuzimba okuzimbira maama naye amugulira amuzimbire amugye mu muzigo okuweerera abaana okubalabirira ontegeere okufuna ssente ezitandika capital oba ezitandika omulimu okunoonya capital n'abanga ebintu byalina n'oggulayo akamotoka okugula poloti yo n'ozimbamu n'ogulira maama ennyumba n'omuzimbira n'omujja mu muzigo n'oweerera abaana kababeere ng'olina abaana 2 oba 3 n'obalabirira n'ofuna akamotoka n'ofuna ne capital sikubamalamu maanyi bino ebintu obiraba ng'oli mu Saudi Arabia oba mu Arab country yonna kikwetaagisa ekitono ennyo emyaka 6 ekitono okubituukiriza ekitono kikwetaagisa emyaka 6 okubituukiriza n'ogamba nti ku Kyeyo nagulako poloti mpozi nga poloti ogenze n'oguleyo mu kyalo ku poloti ez'obukadde 5 nga n'amatofaali gayo buloka ekyali ya siringi 10 osobola okuzimba nga ne trip y'omusenyu ekyali ya mitwalo 6 kubanga ebyo bitundu gye biri naye njogera mu bitundu by'ogenda okuzimbamu nga buloka ya 2.5 njogera mu bitundu by'ogenda okuzimbamu nga trip y'omusenyu ya mitwalo 13 njogera ku bitundu by'ogenda okuzimbamu nga poloti ya bukadde 10 kudda waggulu kakati tubalire ku poloti y'obukadde 10 bw'obanga ogenze ku Kyeyo mu mawanga ago tubalire on average nti ofuna akakadde k'ensimbi za Uganda kamu
ontegeera ekitusumbuwa ogenda n'ebintu bino byonna naye nga totudde kubalirira sente z'ogenda kufuna nti bwe baba nga bazikuwa mu bbanga ery'emyaka 2 gy'oyagala ogenda kuba ofunye sente mmeka nga tonnasitula kuva Uganda genda ku Kyeyo sooka obalirire sente z'ogenda okufuna mu myaka 2 zigenda kuba ziweze mmeka nti ngenda kuba nfuna kakadde mu myaka 2 bugenda kuba obukadde 24 obukadde 24 tebugula poloti ne buzimba ne butandikawo ne capital mpozi ng'ogenda kuzimba kanyongonyongo era eri mu kyalo kakati bw'obala nti obukadde 24 n'osooka omanya nti olina abaana b'oweerera byonna olina okutula ku mmeeza n'obibala nti abaana b'emperera ngenda bassaako sente mmeka nti bweziti omuzigo gwe mbalesemu gugenda kubeera gutya nti bwe guti emmere gye bagenda okulya egenda kubeera etya nti bweti ogenda okuva e Uganda ng'otegedde ne sente z'ogenda okusevinga genda okuva e Uganda nga tokyayina excitement eyo ng'excitement ekuweddeko ey'okugamba nti nafunye akakadde mulye ku nnyama kubanga okimanyi nti tezikumala ng'otegedde va ne Uganda ng'otegedde ennyumba y'ekirooto kyo ekikututte ebweru okukola kubanga ova mu bupangisa ofune woogula akapoloti va e Uganda ng'olamuzza ku poloti mu bitundu eby'enjawulo si kutuuka Saudi Arabia Oman Qatar gundi wa n'olamuza poloti ekyengera ya bukadde 15 oyagala 5 ku 10 ku bukadde 2 ekyengera kitegeeza nti wagenda oloota ekirooto ky'otasobola kutuukiriza ky'otamaze kwekenneenya ekikujja Uganda kukolerera poloti na nnyumba va Uganda ng'otegedde nti poloti ya sente bweziti egwa wano otuule ku mmeeza ogambe nti bwebanga poloti gye nsobola okugula ya bukadde 15 ya bukadde 15 nga ku Kyeyo ngenda kuba nfuna akakadde kamu kamu ku bukadde 24 emyezi 24 ku bukadde 15 kitegeeza nti nsigazawo obukadde 10 obukadde simwenda mumbaliremu 10 yawulako 2 wasigalawo 14 ajjako obutaano 14 ajjako obutaano wasigala mwenda kitegeeza nti ng'omaze ogulako polotiyo osigaza obukadde 9 naye obukadde 9 bw'osigazza tonnabala baana b'ogenda kulwaza myaka egy'ebiri tonnabala school fees w'abaana mu myaka egy'ebiri tonnabala maama we agenda okukubira mu myaka egy'ebiri tonnamanya byetaago nyumba ya bupangisa gy'osasula mu myaka egy'ebiri ezo zonna olina okutuula n'omanya nti ogenda funa obukadde 24 naye emyaka 2 kitwale nti ekitone nnyo obukadde 6 obukadde 7 bugenda ggwa kati bw'okwata ku bukadde 24 ate nno ng'oli mukekkereza nnyo abantu bamalako emyaka 2 ekyeyo ng'ekinene kyalagawo alina obukadde 5 oba 4 ku akawunti abantu bamalako emyaka 2 ekyeyo kya myaka 2 ng'alina obukadde 3 bw'asobodde okusevinga naye kati nze mbaze nti ku bukadde 24 ekitone nnyo osaasaanyizaako obukadde 7 osigaza obukadde 17 bw'oba osigaza obukadde 17 ng'oguze puloti ya bukadde 15 kitegeeza osigaza obukadde 2 ate oyo aba asevinze nnyo kaakati bw'obanga wagenda n'ebirooto byakugula poloti kuzimba oguliremu amapoloti omuzimbire olabirire abaana oguleko emmotoka ne capital kitegeeza nti mu myaka 2 egisooka okozeeko kimu oguzeeko poloti kikwetaagisa okuddamu okupambana emyaka emirala 2 okunoonya sente ezizimba emyaka emirala 2 tukitwale nti era ogenda kusigaza obukadde 17 tuula ennyumba y'ekirooto kyange ya bukadde 17 oyagala ennyumba ya bisenge 3 amadiira 2 nga mulimu kitchen oyagala kuseresa mabaati ga versatile oyagala kuseresa byoyagala oyagala kusereka mwamba tuula n'omuzimbi omukugu omulage pulaani y'ekirooto kyo agikubalire ng'ewedde ajja kulaga nti ennyumba gy'oyagala ng'ewedde kwe twandiise ng'okugwa nga tekwenda kikomera egenda kukulyako obukadde 40 oba 4 tubale kala 4 ekuliddeko obukadde 40 obale nti bw'obanga osevinga obukadde 17
buli myaka ebiri buli contract ya myaka ebiri ng'osevinga obukadde 17 kikwetaagisa emyaka emeka okukolerera ennyumba ey'ekirooto kyo. You either reduce obunene bw'ekirooto bukendeeze oba weetegeka okukola emyaka emingi otuukirize ekirooto kyo nga teweerabira nti okaddiwa, nga teweerabira nti neyatandikira mu kusaasaanya obukadde 7 oba 6 omwaka emyaka ebiri kati ogenda kuba otuuse mu levo esaasaanya 8 oba 9. kati kiri gy'oli poloti wagimala ogigula mu kisanja ekisooka n'ogifuna. Kaakati ekisanja ekyokubiri ndi kwoyo ng'ali ku levo yakakadde. Kati ekisanja ekyokubiri tuula oyagalamu nnyumba. Bw'obanga oyagalamu nnyumba gibale nga tonnaba genda gikolerera kugipakasiza. Tuula omanyi ennyumba y'ekirooto kyo, manya omuzimbi omutuufu va ku bino mbu nnyina kojja wange azimba. Va ku bino nti mukwano gwange neyiba azimba. Mulimu abantu nga bamanyi ekintu kimu kuteekako matoffaali. Mulimu abantu nga bamanyi ekintu kimu kukwata mwiko naye nga ne bw'omugamba nti mbalira akasiisira akagenda kulimba tasobola kukakubalira. Kaakati weetaaga omuntu asobola okukubalira ekintu ekituufu n'omanya nti kaakati ambalidde ennyumba eno ya bisenge 3 either kendeeza obunene bw'ennyumba osobole okutuukiriza ekirooto. Mukama bw'ali kuwalizikana akayumba kalibanga entandikwa olizimba kalina gy'oyagala. Omuntu ng'ali Saudi Arabia ng'ali ku musaala gwa kakadde kamu oba wonna mu ggwanga gy'oli ng'oli ku musaala gwa kakadde kamu ng'oteekateeka kukola emyaka 3 kibeera kya bulyazaamaanya. Ng'oteekateeka kukola ebisanja 3 gy'emyaka 6 kibeera kya bulyazaamaanya okuloota okuzimba kalina. Si kuba malamu maanyi naye kubalaga kituufu. Emyaka 6 ng'olina n'abaana b'oweerera tosobola kuzimbiramu kalina ya bukadde 6. Ebintu bino oluusi tulemerera okukola bye twandikoze kubanga tuloota binene bye tutasobola. Obutono bwe twandifumbiikiriza ne tubukola mu kaseera akatuufu ne tulowooza nti si bwe buli mu levo yaffe. N'otuuka akaseera nga nti kale kankola ako akatono naye nga tokyasobola kukakola kubanga ne wewajjanga ako akatono ke wasobola okukakolamu nawo waasaanawo. Ekikuumidde abayimbi mu bupangisa ne batuuka okuva ku maapu era nga bakyali mu bupangisa ne batuuka abasulanga mu apaatimenti z'obukadde nga basula mizigo gya 20 kyekyo. Bw'asula mu apaatimenti y'akakadde kalina ayagala azimbe ng'ey'apaatimenti gy'asulamu. Naye mu kifo ky'okufundirizaako kabbanga alwako obukadde 4 bw'akyasobola okufuna aloota kizimbe kya bukadde 3. Nga weerabidde nti ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu, nga weerabidde nti n'omukulu Kamiliyoni, nga weerabidde nti n'omukulu Bebekulu, nga weerabidde nti n'omukulu Geoffrey Lutaaya, n'omukulu Misaki, n'omukulu Ronald Mayinja, ennyumba ze balimu ezo zeekalina ezitunulanga tingatinga si ze baasookeramu. Balina obuyumba bwe baasookeramu mwe baasinziira. Ng'eri kalina gy'atandise ne bw'eba eganye tagenda kufiira mu bupangisa. Kati kye twerabira tuloota ekinene. Nkiddamu, bw'obanga okolera musaala gwa kakadde noonya ky'ofundiikiriza akayumba k'ofundiikiriza kubanga kigenda kwetaagisa emyaka egitakka wansi wa 6 okubaako ne kaakalina k'ozimba akategeerekeka. Kalina nga ya mwaliro gumu waggulu ne wansi ng'erimu ebisenge byonga 4. Kitegeeza nti ogenda gibalira obukadde nga 6 naye obukadde 6 bugituusa butuusa waggulu. Obukadde 6 ng'oli ku kyeyo ky'akakadde ogenda bukolera bbanga ki? Kyokka bw'oba ku kyeyo ky'akakadde mission yo si yakufuna nnyumba gali kwoleka, si yakulya ddala wabula mission yo yakujja baana na famire yo mu bupangisa ofune we babeera nga tebakonkonwa. Akasiisira akako kakira apartment eya landlord. Noonya ne bw'oba ng'osobola kufumbiikiriza kisenge na ddiiro oba kisenge ky'abaana n'ekisenge ekyammwe n'eddiiro kola ebyo. Bw'onaafuna ssente endala onaazimba ebinene. Naye kyabulabe nnyo okutandika gangaganga nti nze gye njagala ate ng'owulira emyaka gigenzeeko otandise okukeewa. Omugongo gutandise okkuluma. Ku akawunti oyinako obukadde 10 ogamba oyagala kuzimba kalina. Era ye pulaani gy'okunumbika nayo mu ssimu. Tujja pulaani mu ssimu ez'amayumba ge tuwamatula ku Facebook
challenge eriwo nti tujja ebintu bye twegomba ku Facebook ne tatwala budde kusooka kubibaliriza eno ennyumba yange bangi muzina ku gundi ku profile picture era muzitunuulira noga nti ennyumba y'ekirooto kyange yeeno njagala omwaka guno ngisitule wakiri ngituuse waggulu naye ng'ennyumba gy'oyagala okutuusa waggulu wakiri ogisereke kikwetaagisa emyaka 4-5 okuba ng'ogisitudde. Ennyumba y'ekirooto gye wassa ku gundi ku profile picture si kibi, funayo omukugu omugaye nti mbaliramu akayumba kano. Kyajja okusooka okugamba nti ako koyita akayumba nnyumba era bangi cases nzifuna. Mwami Lukonvu kano ke kayumba k'ekirooto kyange wamma olowooza kagendako amatoffaali ameka? Olowooza kali obusawo bwa sementi nga bumeka? Kikole, funa omukugu akubalire Lugonvu ayinza okuba nga si mukugu kubanga si muzimbi. Tonoonya kojjaawo ate waliwo n'abazimbi abanoonya emirimu agenda okuga nti olina obukadde 10 bujja gizimba ye ng'akimanyi nti obukadde 10 bukoma ku musingi naye bw'anagamba nti amatoffaali gaweddewo ojja kuleeta amaala anoonya mulimu kasita agutandika akimanyi nti ojja kugumaliriza. Waliwo abantu abalina obwavu mu mitima gyabwe ne mu ndowooza zaabwe ng'ali Uganda akimanyi nti buli ali ebweru it's a matter of making a phone call agenda kuba akuweereza ssente. Waliwo abantu abali Uganda nga bamanyi nti ali e Dubai anogannoge. Waliwo abantu abali Uganda nga bamanyi ali Saudi Arabia anogannoge. Ne bakupeeka ebintu ebizimbisibwa naye nga kikwetaagisa kufunayo musaala mulala oguleyo. Okimanyi nti omusaala ogw'omwezi tegugulira busawo bumala nnyumba. Ekikwetaagisa kunoonya akayumba akatonotono ka bisenge 2 n'eddiiro. Omanyi nti Saudi Arabia mukungudde nga kuliko n'akasheedi. Sente bwe zinaaba zikyaliwo onaazimba ennyumba y'ekirooto kyo ng'otegedde n'okutegeera nti olaba kano kantwalako obukadde 2 eri ejja kuntwala kaana kubanga eri ekubisa kano emirundi 2. Bino ebintu tubitunuulira ebirooto tuloota binene ne tutasooka kubibalirira. Kitegeeza nti kati bw'obanga obaze ennyumba ya bukadde 4 kikwetaagisiza emyaka 4 ekitono kubanga twabaze nti myaka 2 kikwetaagisiza emyaka 5 okugizimba ng'otuukirizako n'obuvunaanyizibwa obulala eno. Bwe kiba nga kikwetaagisa emyaka 5 okugizimba ebeere waggulu ddamu weetunulemu emyaka 7 kubanga 2 gyaguze poloti. Emyaka 7 osobola ogibeera ku Kyeyo nti nedda kiki ennina okukola either nti ye nja Amerika njibeereyo ekirooto kyange nkyagala beerayo oba amaanyi ago sijja gasobola kiki ensobola okukola ekijja mu nsawo yange. Ojja genda okumaliriza ng'ennyumba yo ne poloti yo bye bitutte emyaka 7 tonnagulira nnyoko poloti tonnamuzimbira nga ne capital gw'olowooza tonnamufuna. Bino ebintu byonna bw'obibala ng'obyagala obikolera ku level eriko waggulu ng'oyagala okugula poloti yo ogule poloti ya maama, oyagala okuzimba ennyumba yo ozimbe ennyumba ya maama, oyagala okulabirira abaana bo babeereko mu bulamu obulungi, oyagala okugulayo akamotoka, oyagala okufuna capital. Atandika ebibyo kikwetaagisa ebbanga eritakka wansi wa myaka 10 ng'oli ku Kyeyo. Ekitono emyaka 10 ebyo nga bwe mbibaze bw'obanga by'oyagala ng'oyagala okugula poloti ogule ya maama wezimbire ozimbire maama oweerere abaana ofune ne capital n'emmoroka gigyemu ofune ne capital kikwetaagisa emyaka 10 ku Kyeyo. Wabula gw'osobola okukamirika n'ogamba nti ku Kyeyo ngenze kumalayo emyaka 4 ye tajeti yange. Ekituufu kiri nti emyaka 2 egy'Ekyeyo tegirina kigenda kukyusa bulamu bwo okujjako okugulira akapoloti. Emyaka 2 okujjako ng'ogenzeeyo mu byalo ewala ewakyali amatoffaali agasiringi 10 ewakyali poloti ez'obukadde 2 eyo mu kyalo ewala. Naye emyaka 2 tegigula poloti ne gizimba nnyumba. Emyaka 2 gigula poloti yokka mpozi zisobola n'okusimirako akasingi. Ge mazima bino tebibamalaamu maanyi wabula bibalaga ekituufu omanye ky'okolerera omanye ky'olafuubanira. Kaakati abasinga amaliriza nga buli lwajja alaba talina we yatuuse n'addayo ku Kyeyo, buli lwajja alaba talina we yatuuse n'addayo ku Kyeyo. Kitegeeza nti bwe wali ositula omulundi ogusooka weetikka ekisero kinene eky'ebyetaago ky'otasobola kutuukiriza. Abalala bw'agenda ebweru yeerabira life ye Uganda
bw'anoonyaamu 10 mu nsawo ne kimubula naga nti ebweru mbadde ndya mbadde nnywa. Mu bulamu mwe tutambulira mu bulamu obw'okusoomoozebwa, obulamu obw'okunyigirizibwa, obulamu obwa challenges, nafunye mwannyinaze tajja kunyigira nga mwogeddeko. Ayina essomero yalitandika e Uganda naye agamba libaddewo nga bw'agenda ebweru bwaweereza ssente, abadde London, bw'agenda ebweru bwaweereza ssente, bw'agenda ebweru bwaweereza ssente. Naye nga bw'alireka bw'alisanga ne mugamba omaze emyaka 10 n'essomero naye nga myaka 10 liremeddwa okwetandikira ogwalivujjirira. Z'olivujjirira ziva bweru, olemereddwa okuzimba akayumba k'ovujjirira ssomero liri Uganda. Ne mugamba naye ekyembuuza, amasomero gonna ag'amaanyi agali e Uganda bannannyinigo ssente ezigabezzaawo bazijja bweru? Mutunulire amasomero agayina ba funders si ge masomero amalungi. Amasomero ageezimbira omusingi ne geemanyira ennaku yaago ge masomero ageezimbi. Ne mugamba ekintu kimu, salawo. Bw'oba oyagala kuddukanya ssomero sooka otuule weebuuze nti abo abalina amasomero e Uganda nga tebalinnyangako bweru ate nga amasomero gali bulungi babaddewo batya nago. Bw'onaamanya babaddewo nago naawe ojja kusobola okubeerawo n'eriryo. Naye bw'onaalema okimanya nti osobola okubeezaawo essomero nga tolinamu ssente ya nkuba Kyeyo, ekyo n'olimu okukimanya era togenda ddibeezaawo. Buli kaseera bw'onaafunamu ka shortage, buli lwanaakubanja amasannyalaze nga singa mbadde London kati mbadde empeereza, singa mbadde London kati nandibadde empeereza ez'emmere abaana basuze. Naye abaana bwe baba nga tebafunye kawunga kigenda kwetaagisa okutunuulira abaana ogambe basasula ssente ntono oba batono. Omanyi ki ky'olina okukola okusobola okubabeezaawo. Kituzzaayo topiki gye yatandikidde nti bw'okkiriza nti nze ssente ŋŋenda zijja mu Uganda era ozijjamu, bw'okkiriza nti ssente ŋŋenda zijja mu kyalo ozijjamu. Musooke mutunuulire mugamba nti nedda Uganda terimu ssente. Yes, ne America terimu ssente, ne Canada terimu ssente. Kubanga muntu bw'omusanga nga ali Canada n'akubulira ebizibu byayiseemu akutamya ekyeyo. Omuntu bw'omusanga e Boston n'akubulira ebizibu byayiseemu Boston akutamya America. Omuntu bw'omusanga e Saudi Arabia n'akubulira ebizibu byayiseemu Saudi Arabia akutamya Saudi Arabia. Omuntu bw'omusanga e Bugirimaani n'akubulira ebizibu byayiseemu e Bugirimaani akutamya Germany. Omuntu bw'omusanga e South Africa n'akubulira ebizibu byayiseemu South Africa akutamya South Africa. Omuntu bw'omusanga e Uganda n'akubulira bw'abonaabonedde e Uganda akutamya Uganda. Ewalungi wewa. E Canada gye beevuma nti wabi tewaliwo abajjayo ssente ne bazimba e Uganda. E Saudi Arabia gye beevuma nti wabi tewaliyo abafunyeyo ssente ne bazimba e Uganda. E Uganda we beevuma nti wabi tewali ssente, bw'ogenda e Saudi Arabia nodda ku kyalo kye waleka we wali ogenda okudda nga tekuliko nnyumba 10 myaka 2 ezizimbiddwa. Ekibuuzo ekiriwo abo abazizimbye mubaddemu ennaku Kyeyo wabaleka. Era ng'obuuza ate eyo yaani? Eyo ya muwala wa Fuluje. Yaliwo n'omuwala ono ali wano ogundi ali wano ekinoni wano nga yazimbye akategula nga tekyamwetaagisa wadde kulinnya kugenda Masaka, ssente yazinoonyeza mu kinoni. Kye twetaaga kiri kimu kwe kukkiriza. Era mu Kyeyo tebanonayo bugagga kubanga tewali musaala gukola bugagga. Ku Kyeyo tujjayo musaala, tujjayo capital. Era bw'obanga wagenda ku Kyeyo ng'ononye bugagga owedde, kitegeeza nti olina okugenda okulinnya ennyonyi, okusaza tiketi, okufuna visa ng'omaze okutegeera biki by'ogenda okukolera e Uganda, by'ogenza okukolerera. Era byebiri bye twayogeddeko n'obibala n'obibalirira bikwetaagisa myaka emeka. Egyo emyaka gye bikwetaagisa obituukiriza oli mwetegefu okugibeerayo oba nedda? Mu by'olina okubala by'ogenza okunona ebweru mwe muli ne capital. Kubanga ebweru togenda kaddiirayo ofunireyo ssente ziri awo. Ne bw'ogeera ku makya noga nti nze mpangalira USA, I'm living in USA, I'm living in Sweden, nina obutuuze bwe Sweden right now. Kati bwenzija Uganda nzijanga mulambuzi, kati bwenzija Uganda nsolamu apartment, kubanga mbanga mulambuzi, you get me, ng'ofiiringa gundi eyo. Ekibuuzo ekiriwo, bw'ojja Uganda osula mu apartment, osula mu hoteri nga mulambuzi, and we respect you and people do respect you. Abantu bwe mwali mu kinywa ekimu
wabalambuddeko nolaba we batuuse okuva we wabaleka. Bazimbye amayumba tebagenze Sweden, bazimbye amayumba tebagenze Canada. Ekibuuzo ekiriwo nti gwe bwe wafuna obutuuze Canada, obutuuze obwo bwe wafuna Canada, obutuuze bwe wafuna Sweden, obutuuze bwe wafuna Germany, obutuuze bwe wafuna mu America, obutuuze bwe wafuna UK, Netherlands, yonna gye wabufuna bukusobozeseza mu ggwanga eri okuzimbayo akayumba nga bano abaasigaza obutuuze bwe Uganda bwe bazimbye akayumba. Bukusobozeseza nti wafuna obutuuze okuteekateeka wonaaziikwa oba weetegese okuziikwa mu limbo. Kyokka bangi abakkiriza nti wadde ndi America naye Uganda kwe kwaffe, nti wadde ndi Germany naye Uganda kwe kwaffe, kanteeketeeke ewaffe, amataala gali ne gatamulya ng'ogayitako naye ng'oli mu bupangisa e Germany, kubanga ye life eriyo, environment yayo tegenda kuwalukusa kubanga ozimba akayumba akako. N'osigala ng'ogamba nti Uganda yewaffe. Njagala okusanyukira abo ababadde ku Kyeyo emyaka n'emyaka naye nga bategedde nti Uganda balina okuteekateekayo. Njagala okusanyukira abo ababala emyaka gye bamaze ku Kyeyo nga tebagyewaaniramu naye nga bagiraba ng'ekibonerezo. Si kya buvunaanyizibwa okkeera ku makya n'ogamba nti nze naakabeera ku Kyeyo. Gwe kiki osobola okunyumiza ku ggwanga erya America? Mbadde mu America emyaka 15, mbadde mu America emyaka 2, I know all the streets, tuyita kyosobola. Well, kati gwe yakajja wakamala wano emyaka 2 onyumiza, olina kyosobola okuŋŋamba gwe okyayogeza bwamma tonabitegeera. Nakakutula underwear 5, nakakutula sleeveless 10 wano mu America, wano Canada, wano Saudi Arabia nkutudde underwear 20. Kati gwe atanakutula wadde underwear onyumiza ki? Well, ayinza okuba tanakutula wadde underwear naye nga Uganda azimbye. Oyinza okuba ng'ekyamaanyi ky'okoze kubala myaka gy'omaze mu ggwanga eryo nakutula underwear zaayo, naye ekyakutwala kutula underwear. Bino ebintu biwulikika bubi era tebinyuma kuwulira, naye owaliwo akutudde underwear n'okukola ng'akoze, waliwo amazeeyo emyaka era ng'alina n'ekyagamba nti kino nkikoze. Ne wabaawo oli ng'ekiki ekyamaanyi kumanya buli bbaala eri Sweden, kumanya street ziri Sweden, kumanya bbeeyi y'amamotoka, kumanya motoka ziriko na kuzivugira Sweden, kuzivugira Canada, kuzivugira America, kuzivugira UK. Naye nga wadde azivugiddeyo, emmotoka gy'avuga eyo eri Kanamba empya eziriko boogi, simanya Porsche, simanya ani, agisasulira mu bbanja. Kubanga ye system eriwo. Ne wabawo olyaga nti kanvuga akamotoka akakadde, kanvuga akamotoka akakadde naye nteeketeeke Uganda. Olunaku lw'onaakeera ku makya n'ositula famire yo, abasinga bakikoze era nga kibadde kirungi gye bali era kibakoledde ne babeera gundi. Naye waliwo oli asitula famire kubanga takyayagala Uganda. Oli wadde mbokeera ku makya mukazi w'okumujja mu kyalo n'omuleeta mu Kampala, mwena ne mbeera mu Kampala mu muzigo ne mukolerereza obupangisa. Oba oli wadde mujja mu Kampala ne mujja mu Kampala ne muteekateeka ne muzimba. Ate oli wadde muleka mu kyalo n'obeera ng'omuweereza sente. Buli lw'olikeera ku makya nga busubi kyamaganda tokyalinayo kalandira, toyina kyokolererayo. Kubanga oganoga nti kati nzimbe ennyumba ebusubi, ani anaagibeeramu? Nzimbe ennyumba mu kyalo eyo, ani anaagibiramu? Bw'obanga famire ogijja e Uganda, ogenda okulaba nga n'okubaako kyokola e Uganda oga nti after all mukazi wange ndi naye wano yafuna obutuuze, after all bawala bange ndi nabo wano, batabani bange ndi nabo bafuna obutuuze, kati Uganda nedda. Naye gye bafuna obutuuze bafunyeyo obusika. Olowoozezza kaseera kubanga bafuna obutuuze obakolerereza omusaala ne mulya ne munywa ne babeera bulungi era n'okusoma ne basoma. Naye obateekedde mu kaseera ka retirement nga tokyasobola kukola, banaalyawa banaasulawa? Olina akayumba k'obazimbidde mu ggwanga eryo mw'oli? Olina akayumba k'obagulidde mu ggwanga eryo mw'oli? Akayumba bwe kaba nga weekali k'obagulidde bw'okabalirira mu ddala kali worth abaana be abasatu nga bakuze? If yes, well.
kubanga waliwo ababadde era ne babikola nga bafuuka successful mu mawanga gye bali nga balinayo n'amaka gaabwe balinayo ebyobugagga byabwe bataddeyo projekiti ez'enjawulo gye bali ne wabaawo abo abasitula famire naye era famire nga bamaze emyaka 10 yagisitula bali mu bupangisa bakolerera musaala kitegeeza nti singa wabeerawo embeera yonna etaataaganya omusaala gwammwe abaana bagenda kukyankalana ewantu eno gye tuva bw'okeera ku makya notandika okuwoomerwa ekyeyo bw'okeera ku makya notandika okumanyiira omuzira bw'okeera ku makya n'omanyiira embeera gy'olimu kitegeeza ogenda gibeeramu bw'okeera ku makya n'omanyiira ekyalo kyo ng'omuntu bava mu America nagyeyoganaga nti amasannyalaze gavaako ngira nzire waffe n'otambula ng'otambulira mu nfuufu buli w'olinyo olaba nfuufu olumira n'otuuka mu kiyumba ng'okwata bwekuti okwata ku nfuufu y'embeera ya Uganda n'ova mu nfuufu gy'okwatamu n'odduka n'oddayo mu America n'oddayo UK n'oddayo mu muzigo eno gye wabadde weevuma enfuufu wabadde mu bbangalo ye ontegeera ali mu bbangalo ye mwali gwe wadde ogamba nti nfuufu naye mu bbangalo ye mwali kaakati era kye kimu okuva e Kampala mu muzigo gw'e Kampala mu koolansi wo n'ogenda mu kyalo saawa 2 ng'obudde buzibye mu kyalo mubeerayo ngira nzire mu Kampala budde buzibye ekyalo ky'ovuma gy'ogamba nti bali bubi gy'ogamba embeera si nnungi alina kasola ke alina ennyumba ye alina ente ze alina kipiki kye ekikadde alina yeeka ze 2 ekibuuzo ekiriwo nti Kampala gyeyoyayana okuddodde mataala amataala gali ku kizimbe kyo bwe gaba nga gali ku kizimbe kyo kitudde ku bwagagavu bwenkana ki nange nga neegambiramu twezuukuse sijja bagamba nga nange seegamba bye twewaana mbongire nzire Kampala sobola kubeera mu kyalo Kampala otudde ku ki omuntu ali ku fuuti 3.5 ali ku 5 ku 10 mu Kampala tosobola kugamba nti oli mugagga okusinga ayina yiika 2 ebusubi kyamaganda nkibaddiramu okubeera ne fuuti 5.5 mu Kampala wakati ziyinza okulema okubaako ne kyozikozesa oba kyozikolerako naye olinga alina yiikaze wano mu value kiyinza okuba nga kigira naye ebiseera ebisinga ku muntu atunuulira eky'omu maaso alengerera wala yensonga lwaki abagagga bonna bavudde mu Kampala balina ziyiika ne yiika mu byalo tubirowoozeeko obulamu buno obutusanyusa bwe tuli mu kulwaliro obulamu obukusanyusa bw'oli mu Kyeyo obukuyambye okubuteekerateekera eno America gy'oyagala okubeeramu osobola ogiteekateeka e Uganda abantu bangi abaagala okusula mu kalina nga bali mu America bakomyewo Uganda ne bazizimba ebigambo ebyo tebinyuma era neetondera benkosezza nga bwe nabagaye nti programu y'olwaliro eri positive negative eri yes no era sobola baga nti byembagambye bye bamutambulirako naye nze byendowooza nkimanyi nti waliwo 5 akagamba nti ye ni wabawo 5 akagamba nti nedda naye kiri gy'oli okwebuuza okubeera ne Uganda n'ennyumba nga yiyo n'okubeera mu America ng'oli mu muzigo kubanga oluusi ye sisitimu yaayo ng'oli mu muzigo gwa America gweyambise gukukolere permanent residence e Uganda ng'oli mu muzigo gw'e Kampala gweyambise gukukolere permanent residence mu kyalo ebusubi kyamaganda ntegerekeka ng'oli mulimu ogukusasula mu woofiisi eyo ogukubeezaawo obulungi ogukulabiriza ogubeera ku kompyuta n'onyiga n'okola ki ne weesigama entebe ne weewuuba gweyambise okuteekateeka akaduuka ako okuteekateeka emidaala gye egya capati okuteekateeka ka woteeri akako kubanga ebyo by'olimu wandiba ng'oli mu bwazike tunuulira pulaani gye wagenda nayo ku Kyeyo oba tunuulira pulaani gy'ositula okutwala ku Kyeyo tunuulira ensonga y'okutwala ku Kyeyo bw'obalirira emyaka gy'oteeseteese okumala ku Kyeyo ddala bw'otunuulira n'ebintu bino onaabikoleramu ekibuuzo ekiriwo kiki ekyakutwala ku Kyeyo bw'obanga ku Kyeyo wagenda kunoonya ssente kikyamu ne Uganda weeziri bw'obanga ku Kyeyo wagenda kunoonya bugagga kikyamu ne Uganda weebuli bw'obanga ku Kyeyo wagenda kunoonya nkyogere ntya bingi kyabulaba okumala okutuuka mu America
kyabulaba okumala okutuuka e Saudi Arabia okumala okutuuka Oman oba yonna noga nti mulimo ki gwe nsobola okukola e Uganda. Buli mulimo ogusobola kubanga buli mulimo e Uganda gutambula. Naye gwe mulimo ki gw'oyagala era mulimo ki gw'osobola era capital agenda kunoonya atandikawo mulimo ki. Tewali kyabulabe ng'okubanga capital omina naye nga tomanyi mulimo gw'osobola kutandika. Ate nga scenario zezo nyingi. Kyokka tewali ajja kwegeziwalizaako gavumenti tandika kino. Gwe kennyini gw'olina okutuula n'otunuulira desires zo ne weebuuza osobola tandika mulimo ki. Waliwo avudde e Uganda ng'agenze ebweru naye ng'ekimututte ebweru kubanga Uganda emutamye era ng'agamba nti talina nteekateeka za kudda Uganda. Nze ne mala ngenda mu America muddamu okundaba e Uganda. Kati oyo ye teekateeka nga bw'okooye Uganda America ogiteekereteekere n'abaana bo. Uganda ekutamye, ekyalo kikutamye oyagala kubeera Kampala naye nga bw'okooye ekyalo Kampala teekerateekerayo obukadde bwo nti bw'ona akadde wano woonaatuula. Bw'ogamba nti bw'obeera mu Kampala oyiriba n'ofunayo omutwalo manya nti waliwo emyaka 5 agatali ga kuyiriba. Kampala ne bw'otambuza mandaazi ogenda ogira oti ng'ofunye ssente manya nti waliyo emyaka 5 agatali ga kutambuza mandaazi. Kitegeeza nti gano amandaazi g'osobodde okutambuza mu Kyeyo mu myaka egy'ekivubuka gy'olimu gakuyamba okuteekerateekera emyaka gye egy'obukadde. Ng'otegeera ensonga lwaki wagenda ku Kyeyo. Kiki wagenda okukolerera. Abali ku Facebook n'abali ku YouTube munzikirize mbasibulire wano olwaliro osobola okusubscribinga mukwano nkusaba nyiga subscribe onyige n'akade okusobola okuba ng'ofuna notification. Munzikirize mbasibulire wano nja kwetondera benkoseza era ne bennyiza ebiwundu nammwe Mukama abankolere bulungi. Tuddingana olunaku lujja kubeera lwankya. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu awangaale.